ate bo abasawo abakugu nga bano bebalondola eddagala ly'ekinnansi mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority basisinkanye abalikola mu bitundu by'e Teso okubasomesa ku tteeka eppya. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority gye bavuddeko basalawo okukwatagana n'abatunda ssaako abakola eddagala ly'ekinnansi okusobola okubalambika ku birina okukolebwa ssaako n'etteeka eppya lye balina okugoberera nga bakola emirimu. Kati basisinkanye abakola eddagala lino mu bitundu by'e Teso okwongera okuttaanya ku tteeka mwe balina okukolera emirimu. Bakulembeddwamu Dr. Michael Mutyaba akulira eddagala ly'ekinnansi mu NDA ne Haji Jamilu Takome akiikira abasawo ku lukiiko lwa NDA watandise na kusisinkana abakulembeze abasaloti city. Oluvannyuma basisinkanye abakola n'abatunda eddagala lino ku Hyder Park Hotel nga babangudde ku bintu eby'enjawulo okulaba nga bye bakola bituukana n'omutindo. Balabudde obutamala gatabulatabula buli kye basanze kubanga eddagala lino litundibwa katale k'ensi yonna nga kino kyakubawula kubasamize. You remember some time back, people were moving with their bags with medicines. When he finds people, he says, "No, I have medicine." When he finds the policeman, he moves away. Because you are not recognized. Abasomeseza n'engeri etteeka eppya erigenda okubayambamu. You don't have to come and when you come to the lab, first we shall put the product in the lab, we test. Abasomeseddwa bavudde mu disitulikiti omuli Soroti, Serere, Ngola 10, Dokolo Bukedde ya Budaka n'awalala nga basimye ab'NDA. Allow the institutions which are bigger up the other side, collect them, bring them on the side. Call these people around, show them what to do. To reduce the only in Uganda herbalist, allow other people to register in Uganda herbalist, so that when they reach Kampala, or if they have anything, I know you have the capacity to come and collect our samples. Ebyo nga biri bityo abakyala b'NRM abawangalire South Africa balajanidde gavumenti okwongera okubakwasizaako n'okubaterawo enteekateeka basobola okuyita okwekulaakulanya nga basinziira mu museeza enjawulo ne bakakkalabiza emirimu gyabwe. Babiwulidde Odrek Rabwogo omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'omusigansimbi n'amakolero bw'abadde abasisinkanye. Nze ndi nkola nsala tikiti nsindika sente Uganda ate nzijjayo bwe bitege emirimu gye mukitegeeza ne bwe baagala bano okubagulira ekyokulya nsobola okukigula naye twagala bigambo biva mu mmwe tusobole okubanga tubalage nti gye tuli tubawagira. Lwabwoga bategeeza nti gavumenti erina enkola nnyingi mu eyita okukulaakulanya abantu baayo n'abasaba okwekolamu ebibiina by'obwegassi. Ate ono ye yeewoze sente n'azikomyawo. Njagamba President anoonye sente immediately sijja kubagamba abantu kubanga sinamugamba naye manyiza ateera okuweereza abantu. Minisita omubeezi ebyobusobozi Harriet Ntabazi y'omu ku basisinkanye abakyala bano era ng'aliko obubaka bw'enjawulo bwabasibiridde. Bravo. Serious one, say thick one. You are going to find a lot of thorns. You're going to find a lot of logs lying before and you will jump them. Fatuma Nagodi ne David Sekayombya ebakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.